إله إلا الله لا 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 Isumu kumikiriza tofulumya ekigambo kyonna buli lwana okumikiriza Sheikh Muzaata bwafuna buli kyetufulumya kyonna mu bigambo nga tubifulumiza no kungulu wallahi tuba tutyobola Sheikh Muzaata bati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nakoze omulimu gwange we nawulira kwonna wonna Sheikh abadde mwogezi siina wonna we nawulira Sheikh nga ayombesa kurusumu wabuda abadde ayombesa abantu balala abayinza okubanga baagala mujjako kurusumu temukyawa abantu bonna temukyawa maama wammwe Bugirita temukyawa maama wammwe hajjati kurusumu temukyawa bakitammwe abato wala tafutinna ba'dahu tatukutuka mu luvannyuma lwakugenda kwe wabaawo ebizibu ebijja by'olina okulwanyisa n'obiyitako kalyankale ne mukadde we n'amukuwa naye ate ekimu kisobola okubanga si kyamaanyi nnyo ekyamaanyi ennyo lukusa kuva mu bakadde singa omukyala toyina mahale ku ssaawa eyo omutwala ne gasigala nga gabbanja naye tosobola mutwala nga tebamukuwadde ate singa afanga aganya okugakuwa nga yalina obusobozi nga kalyango Allah subhanahu wa ta'ala agenda muvunaana musango wa mutakuwa mahale naye nga ate ogw'okubeera nti nno wamuwasa abaana bonna be wamuzaalamu bali halali bw'oba mukulembeze jangu mu famire ng'ozze nga mukulembeze sharia gye mmaliriza nayo sharia tekkiriza ekiyitibwa ekiraamu kyama ekiraamu kyonna bw'okikola nga kiba kyama tebakiteeka ku mpewo tebakiraalaasa bw'aba nga tulina bye twagala okutereeza tutuula ne bekikwatako bano bakurusumu bahajjati Bugirita abaana ba Sheikh bahaji Musa ebwayise abo tubeetaaga tulina okutuula nabo ne tugamba wano ona nga yalaama naye nga weetaaga okutereeza ba Sheikh ne batereeza kyekireeta mwe ba Sheikh ye sharia omuntu okulaama aba muntu asobola okulaamira mu kiseera nga kya busungu nga waliwo ebyetaagisa tutereeze ebigambo bino banne mbyogerera wamu tubeere nga tusigaza message si yabali abataliiwo si yammwe wabula yaffe ffenna abaagala Sheikh Muzaata bati omuntu bw'afa agenda n'ebintu ekisooka agenda n'emirimu gyemirungi ekyo tewali agyogerako n'ebitagenda bulungi bye tumuyambako tugamba nti Allahumma in kana muhsin bw'abanga yakola bulungi fazidu fi hasanatihi mwongere ku birungi bye wa in kana musii'a Sheikh wabanga waliwo ebitagenda bulungi fatajawazu anhu mukendereza omusonyi we bye tulabako n'amaaso ne tubitereeza subhanallah bye tulabako n'amaaso ne tubitereeza tuba tuliwo ku lw'omuntu oyo mwenna abali wano muli bafumbo si bwe guli kalyango tolina omukyala wallahi oyina ebizibu byo mu nnyumba yo eby'omu nnyumba bannange temubifulumyanga mu bantu ate okufulumya ebya munno nga toyagala kufuluma bibyo wallahi naawe ebibyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuteeka abantu bakuteeka ku kalakata bakalakate temwageze mu kalakata saba Allah abaagala okukalakata abantu nabo Allah subhanahu wa ta'ala bateerewo oluvannyuma bakalakate mukalakata biki twamututta mukalakata bamukalakase wallahi obufumbo bulimu ebyama hajjati kurusumu ayina byabeereddewo Sheikh Muzaata tetagenda kutegeera paka esimu evaawo ne bwe tuli batufa ayina byatagenda kwongera
abo babadde babiri nga bayingira mu kisenge ne baggalawo n'essumuzo ne bakisiba ne babeera ku kitanda eki ne babeera nga buli muntu tali eno nga buli muntu ali bwati. Abo b'osomoggola. Osomoggola ki? Muve mu kusomoggola abantu, nammwe bajja basomoggola. Badde balumba abantu, oba obadde olumba famire ya Sheikh Muzaata batte, oba obadde olumba bano abaana, oba obadde olumba Hajjati Bujirita, oba obadde olumba Bahajji Musa, sawansi bw'oba tosobola kuyingira mu bintu bino debbali fe tujje. Fe abalumu ya Sheikh Muzaata tujje tutuule. Amin. 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما رب انصر. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما رب انصر. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما رب انصر. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Ekisanyusa nnyo okubalabako olunaku lwaleero. Mwebale nnyo kwagala Sheikh. Wallahi olunaku lwaleero si lwangu. Kubanga obukeeke bubadde bungi nnyo. Sijja kunnyonnyola byonna mubadde mubitegeera. Naye nga buli omu ali ku kasimu, bannange teritiya gansi, bannange kituufu dduwa gyeri, naye abantu bayiye wano omubiri. Sheikh Nasir ne ttiimu yo bambi mudde mumusituke abaana abo babasheeka ababato be bakulembedde okusabira Sheikh ekiro kyonna. Bannange mwebale nnyo. Barakallahu fiikum. Allah bambi abawejjana bamalire byonna. Nammwe abawa abantu abanaabaagala honestly. Amin. Nziramu okwebaza ba Sheikh abatulidinze olunaku lwaleero. Bannange mukoze omulimu gwa ttendo. Singa temubaddeewo ffe tetumanyi kuteekateeka Allah nga mmwe. Bambi Allah nsaba bawejjana. Sheikh Abdurrahman, ndi so humbled. Mpulira nfunye peace mu mutima gwange. Kubanga mu butuufu omutima gwange gubadde mu bbanga bwe guti. Naye weebale nnyo ebigambo ebirungi ebyo. Nsaba Allah kwekisinga mu bulungi. Nzaako okwebaza abagenyi mwenna mwebale kujja. Nebaza nnyo Hajjati Aziza bambi mumulabeko omukyalo oyo yawerekerako Sheikh nga bazija eka e Bugerere nga nkyali kalitso girl abaddewo paka. Beebaza mwenna okubanga mubeereddewo ku lusuumu. Lusuumu oyo twamuwasanga alina emyaka 16 ne mubeererawo ng'akyakola wano kyuma kyakasamba naye ng'akuuma ku lusuumu. Seeka n'agamba mukukwasiza mubuulire kyonna ekibeera mu maka g'abantu nendwanagana nenasi ku lusuumu naye Mungu mwebaza ku lusuumu siyanswaza naye bino ebizzeewo Mungu abitewo byonna. Buli muntu yenna ayagala Sheikh Muzaata. Nze nakola ne Sheikh Muzaata emyaka 18 ng'amperekera abakyala naye nga sisasula wadde ekikulu. Ng'afumbira abakyala emagga. Buli kimu kyonna Sheikh Muzaata n'akigula n'akireeta kufumbira abakyala. Ne nkomyawo abakyala b'abantu nga tewali kantu konna kasobi ku Sheikh Muzaata bati. Nze ebintu bino byonna bibaddewo ne neewala amaka ga Sheikh. Ate nga naalibadde mu maka gano nemba nga mpa obujulizi ku Sheikh Muzaata bati. Naye mwenna abaagala Muzaata Mungu abawe esinga obulungi. Kubanga Sheikh Muzaata nze tiyanvumako tiyaŋŋamba kintu kyonna naye ŋŋamba nti ku lusuumu abantu bonna bafumbirwa ne babeera mu bufumbo ate ne banoba. Bwe bamala okunoba ate badda naye siwa banduulu nga zino ezibadde mu maka ga Sheikh Muzaata bati. Sheikh Muzaata bati yalibadde alomberwa bulomberwa dduwa. Naga nti bannaye Mungu osaasira musaasire Muzaata bati twabeeranga ekimulibwa tubonna nga Sheikh Muzaata. Nze bannange mpulira essanyu Sheikh mutabani wange w'ekatuumu nze mwannyina yazaalwa
naye mwebaza ebigambo byoyogedde nosasula abantu bonna ebintu bya Nuhu Muzaata batte tibyagala ku mawulire tibyagala kulangirira tibyagala kunoonyereza buli kintu. Sheikh Muzaata abadde ye muntu owaffe owasaliya nzize wano olwa Nuhu Muzaata batte nga njagala okuwa obujulizi Sheikh Nuhu Muzaata batte mwali badde mumulombera bulombezi ddulu akulembedde obusiraamu emyaka emeka kati nina hijja 29 badde mbuzaayo hijja emu nagenda emaka nsanvu nasanga Sheikh Muzaata asoma madiini ne Sheikh Kalisa ne Musoke ne Walukagga ompita mutono manyi Sheikh Nuhu Muzaata batte terekedde abakyala be nga sina zito yonna gye mukubuzeeko naye ne mubeera ku TV ne mubeera ku mawulire lwaki muswaza Sheikh Nuhu Muzaata batte n'omwana omutayonka nebayose. Salamu alaikum. Mama wange nazaala wange aba azaalira Sheikh ne mukyalo yanjagala nnyo tutambudde naye obufumu bwange bwonna. Mama nsaba Allah akukisingayo obulungi abwejjana. Nziramu okwebaza mama ng'omugenzi mama Nalunkuma Hamida. Mama neyandera nnyo we najja wano n'ambuulira ebiseebyeza abasajja ennyingi nenyiiga ne mugamba mama nze sekaze bye taswa bikola he's nice naye nagenda nkula nemanya mama lwaki yali ayogera ebigambo ebifaananawo ebityondooza to make me strong okuba nti wabawo ekyonna kyonna ekitatambudde nga wenkisuubira neme kubanga mbreakinga nnyo. Mama nsaba Allah akuwejjana yonna gy'oli agazize ne kabuliyo. Nenziramu okwebaza mulamu wange Hajjati Sarah Nakandi naye tutambudde naye mu bufumbo bwange bwonna. Hajjati Sarah Nakandi kaddu nabbi nsaba Allah nawe akumalire buli kikusumbuwa. Nenzirako okwebaza maama wange ne famiri yange yonna yonna. Banne mwebale kumbeererawo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama webale kunkuza bulungi. Nombuuza nga ndi mukyala mugumiikiriza. Mama okuva kugumiikiriza. Naye webale nnyo kumbulirira nakunteekateeka nembeera mukyala wa buvunaanyizibwa. Nsaba Allah akumbeere jjana mami akumalire buli kyonna kyonna ekikusumbuwa. Nziramu okwebaza Anwar Sesanga tuyise mu bingi naye nnyo stress etusumbuye era namugambye Anwar edwa weggwa njagala tutambuleko tuwummuleko. Mwana muto nakubuza kino nakubuza kiri nakubuza kino naye nomulaba nga keeping ali strong kiwa omugamba akitegeera mangu ekyo nakita nokaaba nakusirisaako. Anwar webale kubeera strong nsaba obeere mwana mulungi webale eddwa yaffe gy'otuwadde era ogendera awo Allah akusasulemu ekisinga obulungi. Nsaba Allah asonyiwe omwami wange byonna ebyamusobako amuwejjana. Sheikh yali mwami wange ate yali mukwano gwange asinga ate yali mukadde wange. Nzijukira we nali nkula mami wange yaŋŋambanga omwana omuwala takola bwati omuwala takola bwati naye we natuuka wano n'atandikako omukyala takola bwati omukyala takola bwati meaning abadde ankuza anjigiriza ambuulirira ateeseteese. Kyekisaba Allah amuwejjana olw'ebirungi ebyo. Mpozi kyembagambira kyembakakasa Sheikh anteeseteese mu sayidi zombi sayidi ey'ebyensi n'ey'eddiini. Bwe yamala okunsomesa yankwasa Dr. Jennifer Musi era emirimu nagikola bulungi ku sayidi eyo. Ku sayidi yaffe ey'eddiini yankwasa Sheikh Kasawuli era emirimu mbadde ngitambuza bulungi nnyo. Sheikh Kasawuli bantu bakulabeko bannange tutambuza emirimu gy'obusiraamu. Yakulya bayimaamu mu Kampala badde nga naye tusakira bayimaamu. Madam Jennifer yatuwa a lot of support. Nze badde voice y'abasiraamu mu KCCA nakati nkyali era mbasuubiza nti bayimaamu sigenda bakutukako nja kusigala nga mbasakira ebbanga lyonna. Seeka abadde muntu mulungi ebyange byenyiza omwogerako tebiggwaayo naye nze nsaasira nnyo Anwar. Seeka abadde ayagala nnyo abaana. Seeka nyiza bagamba ebigambo ne mutabikkiriza nti Sheikh Anwar oyo ddadde atuuse kufa ng'asula ne mu bulizi
nga dadi kasita amalirize ngagenda yabakane Anwar emusonyiwe ati Anwar yayawukana ne dadi we ng'agenda kufa manya nga muredi Anwar abaana naddala omwana oyo era Anwar yawukanye ne dadi we ng'agenda mu ddwaliro. Anwar atuuse kulaawo at that age nga Sheikh Akera n'abanaza abadde n'abaana bangi nnyo wano. Sheikh abadde ayagala nnyo abaana bamulekwa era nga wamanya nti omwana afiiriddwa muzadde we ng'amuleeta mangu n'amuleeta waka namuwa support naye ng'Akera n'abategekera amazzi n'abanaza bonna n'abaana bonna batazaala n'abambaza n'amaking sure nti bonna bagenze ku ssomero himself ng'era gamba sagala kuntawaanya nga ye alabira ddala nti ye mumativu okuba nga acaringira abaana abo abato. Sheikh yatukako n'okusitukanaku omusomesa ku ssomero lya Biraali okuba yali akubye omwana ono omwana si yali amuzaala but yali mwana kugamba ng'ayagala nnyo abaana ng'era aba so emotional eri abaana abato. Nsaasira nnyo Anwar nesaba Allah amugumye. Vivian yambuuza mukwano gwange oyo nambuuza Hajjati wenaza ku Anwar nemugamba oh my God nedda sinawakugamba omwana oyo funayo kakadde kubanga dadi wale mumwerabira mangu as a mother oba olaba nti no nina muyigiriza bweti ne bweti naye mpolampola beera nga omupreparinga. Anwar yagamba nga dadi wafudde nti mami I think onjagala but you just tough maife abakyala tuba nnyo okukola boti tereza kiri naye ate ye dadi abadde na approach ndala era nga ye Anwar yalowooza oba bambi siri mukwano gwe naye yagenza olaba nga ndi mukwano gwe lwakuba nti oba lwakuba ndi musomesa a straight mother njagala bino okutambula bwoti webiti ne Anwar nkugumya nga wetubadde dadi mwe bwedduwa omwana oyo muto akoonako ekiro n'agamba mami zuka tusabire dadi edduwa bambi kinsanyusa and I even feel guilty situkirawo oto ne tuba tunuma nensalira dadi netumusabira edduwa Anwar dadi musabire edduwa paka lweliva mu nsi. Nebaza nnyo komiti entegekedde omukolo guno bannange sigutegese bw'omu Hajjati Zamzam yabadde akiikirira komiti eyo oba bamulazeeko simanyi naye tumweyanziza nnyo okuba nga abaddewo n'ateekateeka omukolo guno. Nebaza nnyo abatuwadde obuyambi kuba omukolo guno mbadde sijja kusobola kutegeka bw'omu. Asookera ddala badde Blue Wave yatuwadde amazzi gonna ge tunywedde. Waliwo omwami bamuyita Ntale Cosmetics, waliwo omukyala bamuyita Mama Nantume ali Boston mu America, waliwo omukyala bamuyita bulungi. Mwebale nnyo kwagala Sheikh n'ennyumba ye. Amina. Mwebale nnyo byonna bye mutubuuliridde. Tere Allah atumalire buli kimu. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi.